This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Lutta ye mukabi w'ekyasa. Okimanyi nti omudali yaguwangudde. Ogwaki? Ogw'okaaba. Tewali mu nsi muno yali akabyeko kwenkana Lutta. Tulabye abantu abalina ebizibu, abantu bwe babonyeza batokyalinze tebakaabanga. Ku Salongo ya Sulukwago bamukwata ne bamunyiga. Ne Lutta yakabye nga tewali namukutteku. N'afuuka omukabi w'ekyasa. Era nze nkuwa omudali. LUTAMAGUZI nkaabayo. Tunafuna mu nabyabufuzi agivuganya. Pozi tuligifuna mu kibyange mu kinankani ekijja. Oba mu bano bakansala abagenda okulayira. Bano tubabuulira bali mu masappe kumenyeka bumenyesi kuddeeri kutereza makooti abo tebagenda mu nsiko tebayinza kukyusa gavumenti tebasobola so kijja tubeerera kizibu era okugitwala era bangi olinziza wano aba opposition abagenda okucrossinga okugenda mu NRM kubanga kati gye balaba awali obulamu abasinga bagudde bavuwadde eri gye bayinza okufuna ettooke gino emyaka etaano mu opposition tewaliyo kantu mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakukola nti olinayo wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bamujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde amasavu ga Ssekukkulu nga bwe tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo aba Honest Estate Developers bakusaliddeko ku assets zaabwe zonna ebitundu 5 ku buli 100 beddu era nga ofa eno egenda paka nga 10 January 2026 jjukira balina ettaka ekiwenda ku Gayaza Road ku Namugongo Road balina essonde n'emisindye ku Hoima Road balina ennansana Bujuuko koona Namasanga Mabombwe Phase 6 ne 7 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Nampunge ne Gobero Muguluka ku Lwentebe balina Zero Phase 5 Sisarutaba Express Highway ne Nakawuka amasannyalaze n'amazzi weegali ate ng'ettaka lyabwe lyakyapa mu ngalo jjukira balina n'enkola eya kibanja mpola ate nga n'okulambula kwa bwereere. Honest Estate Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Mankesho okumpi ne roundabout ya Aga Khan oba tukubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Ya Luzungu kade kazuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno ababura babaddi abakyala wale somoyo mwenye katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's January, ladies and gentlemen. January ebadde siro. Ebadde siro. Mpola mpola. Fe abali mu kantu tukimanyi. Ebadde si tetambula. Ebadde tetambula naye ebyobufuzi ndowooza bigenda bitulekawo. Tuddeyo mu byekisiru. Nawe Kasuku. Aze ndya ku byakisiru. Nze abantu baŋŋamba nnyo era Kasuku buli kiseera oba mu byakisiru kati sikyabaddamu ntunuulira batunuulire n'enseka. Ku byekisiru kwe sitava buli kye nnina nkijje mu byakisiru. Ebyekisiru n'obikola paka. Nakolako bizinensi y'ottunda omwenge. Nenjinywa neggwawo. Gwe kennyini. Nze mwennyini. N'ogyenywera. Nenjenywera. Naye nga yali sirias nakiteka miliyoni zange ezi. Twagenda ne KWEZI ne tusuubula omwenge biki n'entandika ogiranga. Abantu ne batandika okumpagira wagira nafunayo omukolo gumu byonna n'embinywa. Kati ne ntegeera nti ebyo ebintu eby'amagezi sibisobola. Tewandikoze bintu bikuwoomera. Kati gwe teweetaaga kukola bbaala, teweetaaga kukola loogi. Ebyo ebibiri. Eyo si bizinesi. Ne loogi. Kati gwosaana kubeera na hardware na saluuni ebintu ebityo. Awala KWEZI oli musajja. Naye ng'oli otya KWEZI? Happy New Year. Happy New Year to brother. Nakulaba ku KWEZI media ng'ongaaya. Wasooka n'ongaayagaaya. Nambulula. Wangaaya. Kasuku sisobola kugaaya. Boli muto wange. KWEZI ankutte. Mugenda mutya mu bintu ebyo. Nagenda okuddamu olaba nga nkulaba otudde. Nga ntudde ntya. Ng'oli ku online rwala okola. Nga ate gye yankubiddeko. Ne Kasuku omanyi nasooka kugaaya amawulire gasobole okutuuka mangu nange bakube essimu siba kugaaya oluzaze essimu nandigifunye nabagamba nti Kasuku onyumye mba ndi awo nga nange banyambazza nga ndi mu suuti eya yero eri yabuledda ku nzi nze nno mu kusooka nali lowooza ojambalidde ddala kunze Kasuku nga yanyumye. KWEZI nagamba abantu nti abantu bangi baatuvuma mu biseera ebyo naye nga nabo baagala ttooke. Kituufu. Abantu ne balowooza mwogera bwogezi teri muntu gwe bayise ku kulya n'atajja. Alaba nagenda Baŋŋamba bakubira oli kamuli ewa Bigirwa. Bigirwa n'omugamba ngenda kuddira kasooka ezije. Naye sente zaatuyamba ze baapa. Namugamba Bigirwa ati nsimbudde paka nakasero. Nina ne musajja wange gundi Tugume. Tugume naye yali ku investigator nangaayagaaya ati. Bambi ali ku kitanda. Baagenda okuddamu omulaba nga naye ali kantu avuga. Ali ku kitanda. Tugume bambi musaasirako ali wali. Ali mu kitanda, ali naggulu. Naggulu. Lwali olino ery'Abachina. Era olwava ku sho bw'ati n'agwa ekibuga. Bambi. Bamutwala sukaali ali mu mujjanja. Sukaali yali alinnye ng'atuuse mu 28. Bwe nakoma okuwulira ng'ali mu 18. Omanyi ze saagala nnyo kulambula muntu muyi. Saagala kulambula muntu muyi. Okuva lwe twalambula Tamale n'abikola. Saagala kulambula muyi. Wafunamu ekikanga. Nafunamu ekikanga. Era kati njagala kumanya nti ali bulungi ngende mutwalire enkota y'ettooke n'enkoko awute ku ssupu. Naye Tugume bambi. Naye ali bubi. Nti Tugume alimuko n'embeera y'obutaba na wano. Wasinze n'okuleeta ddala obuzibu. Tugume oyo era bannaye essaala abantu bw'oba osaba essaala saba Katonda sente zireme kuggwawo zikendeereko naye teziggwawo bw'aba asazeewo nti kale okitegeera nga yina engeri gyakubonerezaamu si kubonereza anti kati olaba KWEZI waliwo ze bayita natural processes. Katonda akusaasira busaalizi kati for example gwe KWEZI gw'oli dynamic nti bwe wagenda mu TV radio bwe walaba biganya abantu abasinga baddaka naga nti asiina gaswala nze ebyo ebintu sibisobola bwe wagamba nti kunoonya ssente ate olubuto lukoowa okitegedde olubuto terukoowa n'okyambala kati wali abantu abamu abagamba nti ebyo si byange sibitegeera sikola kyo kitegeera kati oluusi ssente bwe ziggwawo naga kasita nina eka zange 8 mu kyalo kangende nnime bikula ddi okitegeera nalima n'enkoowa so kati Katonda baba time eyo beetuuka naturally Katonda baakusaasira lwakati tekinologi ekyagenda otuyambako tekinologi osobola oyingira emyaka 8 ng'okyakola kuba kati ebintu bye tulimu si by'amaanyi si bya kakaluka bya bwongo nti ovuga emmotoka n'ojja n'otuula wano
nokola nonyoka n'ogenda omwezi ne guggwako nofunayo z'ofunyeeyo n'ogenda. So batugume katukusabire nange nja kukola nga KWEZI nze kuva waliwo period eyajjanga siziika kyayagala genda mu malwaliro waliwo ebintu byotunulamu n'oga nti musajja wange naye si nti omuntu oba tomwagala naye ofuna ekifaananyi kino ky'osemba omulaba kikubeera nnyo mu buwongo ne kikutawaanya. You seek to keep your mental health intact osobola osigala nga oli ku page yemu. Naye olunaku olwaleero ne KWEZI Robinson nekulikayo mu State House nakulaba nga otumira maama w'abaana nenkulaba nga n'abaana baffe bonna obatumidde konzaya basi Kasuku tambula anti nali nkolakako waŋŋamba olina okubaako woddirayo eka ne weebaka kituufu otulo kati era maama w'abaana wafuna kalembereza yaŋŋamba naŋŋamba omanyi nti wantumidde ensi yonna ng'eraba abantu bange ne bankubira amasimu naŋŋamba oli w'amaanyi ne mugamba okitegedde ate tofanga kuboogera mbu yatumidde maama w'abaana wandimutumiridde wa webale ye platform naffe gye tuba tulina tuyiseewo abantu baffe webale nnyo maama w'abaana wamutumira naye yayongera okuguma nti Kasuku osanga alina nze nzekka engeri gye watumiramu osanga oteese kyaki tomanya munesitambula naawe naye osanga maama w'abaana zirowooza naga nti kubanga engeri gye wamutumira mu ensi yonna ng'eraba ti maama w'abaana ewaka ne baana bange ekitegeeza nti nno wamwawula mu bana abatambula n'aguma omutima naga nti ekisajja kyange newankubadde kiralulalu niye osanga kirina nze nzekka. Kati bino oyongeddeko byaki ebyo byakiralulalu tugende anti bya kisiru byolyako. KWEZI nalaba vidiyo kukeewaza Megatron naŋŋamba ogirabye ne muga ngirabye egamba why kanuuni naye lwakuba nti abantu baffe balina bye batamanyi eno bizinesi gye tulimu buli omu ayagala kuyitawo kasita okitegeera amangu oba kunyigira abantu nga ne Mukasa naye ampisaamu Jekins ndowooza yakulaba mbu KWEZI mb'obeera tava mu eri gye bafumbira naye Mukasa nze nabuuza n'emmere gyeri nga sigiraba naye nga Mukasa atudde bw'ati alinga alina abalongo abana mu lubuto ng'essowaani agikutte wano ayiwayo buyiyi ayiwayo naye nagenda okulya ng'ate ali kunze ninga nti omusajja obwedde ali obutaweera ate ali kunze namugamba munaye sijja kukutabaala era olwaleero lwe nkayogeddeko naye namugamba nti alinga Megatron ali okuva ku makya paka budde kuziba buli kiseera banaye sirina kennaalidde bulamu buba buli butya naye ng'omulaba alya nabadde eyo nno n'agula akatogo ka 2.2 ne mugamba nno wano we tuzze akatogo ka 2.2 nga kabi onookalya tya kalungi nnyo nze negula ka Mountain Dew ka 10,000 balesa akatogo tekamulemye olaba Megatron kamulemye emmere yaabwe si nnungi nga si nnungi akutte soda wange nze kembadde nnywa n'akanywa kifuba naye nga mbawaye kandeko omwana anywe kakati ali era wanaatuukidde mu njala ng'ali bubi ng'alaga nti ali bubi embeera yeeyo ngeri yalidde naye ogambye eri akatogo kamulemye yakampaddeko ne mugamba nti akatogoko kano naye akantega mu maaso akwata cupa yange ya soda n'agitwala nenkamuddiza nange nenkazira. Now KWEZI ekimuleesezza yayogera ku bululu abantu ne balowooza alimba abantu batandise ovaayo omu ku omu. Ssemujju yagambye ye baamukubye fair and square nakkiriza era ye teyakolimidde balonzi ye yakkiriza naga baamuwayo ebisanja bye 3 baalabye baagala teekayo mulala ne bamugoba ne bamugjayo oyo nadda wali nalabye omwami Yusufu Nsibambi ow'Emawokota South omukyalo oli ye yamuddidde mu bigere independent ati ng'agamba Nakawuki w'NRM wa NRM w'NRM yadde agamba abantu n'obagulira sola yagambye ebuwama
gye yasinga okukola n'amasanyalaze yagatwala kasita yawulidde nti bamukubiddeyo akalulu n'awummula we yakomye naye alina issues ezimu ze yaraisinze eziri pertinent zinyaga tubeere nga tudiscussingako yagambye nti abalonzi batuuse ku point nga balina bategeerera ebyokugamba nti omulonzi agende balina okubaako gurupu y'abantu nga be balonda then n'avayo naga nti n'ababaka abasinga be baleese naddala mu Buganda wano bayinza obutabusobola banatusonyiwa okubagamba nti baswazi nnyo naye ekyo ekituufu njagala mukulu mutyaba osooka otuteereyo vidiyo ezo ziri 3 then bwe tukomawo tutandike discussion eyo ne mwami KWEZI Robinson wawanguddwa okusinziira ku ate bubi nawanguddwa bubi nnyo nga ewamu nfuna n'obululu 3 wentadde sola 16 ne bakuwawo olulu 3 ng'ate nabo ne ba agent kakati ne ba agent nabo nga tebakulonze exactly abantu tebalina problem ngenda gibabuulira basebo ne bajja babatuuliza mukulu what's the problem the problem eriwo era gye tulina okwadressinga fenna nga bannayuganda nga tenagenda mu bululu kubanga abantu aba bulijjo bambi tubakunyakunya mu nsi ezimu okulonda kwakatandika waliwo abantu abamu batasanye okulonda nga tulina bategeerera kakati ogenda bwotadde nayikondo oba ovawo naga nti ngulire mamba bw'omugulira emamba nti ngulira omukeeka bw'omugulira omukeeka nti kakati ng'olebera ddala bambi entegeera ye eringa ya bebi eri mu byakulya eringa ya bebi kubanga twabaseetinga mu mbeera eyo olina omuwa ekyokulya olina omuwa amazzi olina omugulira school fees olina kukubira saa 12 kintu omubaka kati gwe webaka ki twakuyirawo omubiri njagala ompereze sente ntekemu amannyo 4 agavaamu maze emyaka 4 oba 5 sirya nyama 6:30 in the morning. Kale noza ensonga ezo oziwulidde abantu mulabye omukulu Yusufu Nsibambi ebintu byonna byayogedde bituufu ndabyeko waagambye mbuno yateekayo sola 16 yafunyeewo obululu 3 eyo yenkola y'abannayuganda obululu obu 3 jeno bigirwa kye bamukoze Kamuli alikwasaako 2 wakati mu mbeera enzibu ennyo eya ssente jeno bigirwa abantu be Kamuli babadde basimba layini babayigiriza okusimba layini zali sikimanyi kakati batuula eri bwe bati mu bimwanyi ne babeereeyo kati bwe bawulira nti no basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza ng'abaafubutuka eri yonna gye babadde batudde nga basimba layini kubawa ssente jeno bigirwa yavuddeyo ng'ogusima ebbumba namugamba ti abo boolaba batyabula amazina bagatyabula naye bagatutyabulira dda KWEZI tobagamba naawe balika abalonzi konze nino baatulira kubanga bye bajja okukola ne musajja wennyini w'okulusegere gwe tubadde tutambula naye yamuwa emitwalo 38 agatwalire abakuumi abakibiki naye yabuze bubuzi ng'owanga oli gwe nawo okuuma akalulu ne muwa ne ssente na buli kimu namusanga mu tawuni ebukuyanga atamidde naŋŋamba nti KWEZI abantu bonna bagenda okwesimbawo bandisoose nga kwebuuzaako waliwo abakazi abazinira bigirwa amazina n'enseka nali mutuddewa nti kumuti n'enseka bano aba bakazi naye mbaga nti bwe mutyabula amazina naye temugenda tuwa kalulu amazima gennyini n'abantu 25 be twalonda ku buli kyalo okutunoonyeza akalulu n'okukakuuma tebaakamuwadde be balonzi tebaakamuwadde nina omusajja eyanzirira mu bigere ewaffe kubanga nze navuganya ne Dr. Michael Bukenya eyatuwangulwa NRM kati yinginiya Galabuzi n'ayingirawo omanyi bw'oyingira mu balonzi bano emyaka nga miwanvu gw'oba oli mu kisaawe era gwe bataddeko oluseke ne batandika okuzina abadde no bakuwaana eri bawaana yinginiya Galabuzi mu myaka 4 gy'abaddeyo ng'ono incumbent tannaba kudda yeyeka ne bamuwaana ne bakola batya abayaaya bankuba
ne balyoka abagulira pikipiki nze buli gwe yagulanga pikipiki nga nti oyo amukubye ingini agalabuzi we twogerera ali ku kitanda ayononye obukadde nga 8 ali ku kitanda balonzi omuntu gwe nalabye omugumu ye Luzi yagambye nti oba temwannonze neŋŋaana okukyakala ngenda ku biiki kati kunyumirwa teyabateekamu ssente ze naye akati abalonzi abamu balonda nga tebamanyi kye balonda balonda olw'omunyumo balonda olw'omuyaga naye nga nekyalonda takitegeera n'ojjayo Yusufu Nsibambi eyaleeta ebyuma ebirima enguudo aleese sola buli wamu buli kimu akikoze n'oleeta omuntu atalina wadde kawiirubaalo ke mugenda okweyambisa ku kyalo eyo nsobi y'abalonzi kubanga kinyumo n'obukyayi oluusi obubeerawo ku muntu famire yagundi tejja kugenda famire yagundi tejja kuyitamu nze nalina taata wange yali bambi mukama amuwumuze mirembe yafa ennaku ezo naye taata wange yali anywa kabisi ngaga nti oyo mutabani wa byantiza akulembera ani tebatunulidde qualities ze nnina kati batunulira taata wange olw'okuba yenywera akabisi ke tasobola kuyitawo ne baganda bange atabamu nabo ne bannwanyisa nga nabo banjogerera amafuukuule kubanga nja kubaleka mayiro bo gye tubaagala so abantu abamu kati beetaaga kwegendereza abalonzi si bangu ate wandibaddewo akalulu ak'enkizo ne kana akalulu ak'omuyeeye ne tuleka Kasuku ne mukuba akalulu kammwe nga bwe mulaga wegeto waane na mukuba naye akalulu akasalawo ne kabeera k'abantu babuvunaanyizibwa kyova olaba nti Kampala Central eronda mu nnonda ya buvunaanyizibwa kubanga abaliyo bantu babuvunaanyizibwa Kampala Central wano mu Uganda yonna ekyasinga okulonda bulungi gwe ne bw'ojja nga weemaliko otya ow'ekkololo atunula ku ggwe n'atunulira ku oli n'aga nti ono agwanidde n'aga nti katulonda ono naye akatiza akalulu akange kenkana n'abalalu bendaba wali ewaffe Wakiso balekaana n'omubuuza ti totubuulira oyaluddeyo nina omubuuza nti kakati ono ye gw'oleeta ali atya tasobola nakkubuulira kikyaleeta naye ba abantu bamanyirwa omulimu gw'emuppi tebagumanyi ekyo tebakimanyi edda akakiiko k'ebyokulonda katwalanga obuvunaanyizibwa ne kasomesa abantu nga wabulayo ekiseera ne kabasomesa omubaka wa paliamenti akola kino kansala akola kino kino akikola kati tebakyabiriko oyo aluddeyo nono agenda alyeko kati kyebaliko awo twafiirwa Rosemary Senninde waffe Wakiso yasomesa abaana okutunga ebyalaani n'abasomesa okukola amasweta ebyuma n'abireeta naluyima amaze emyaka 5 taleetangayo wadde ekyalaani ekimu bwe kiti eky'emitwalo 35 aluddeyo aveeyo mmwannyo kuba mukyala wo gwavuga boda kiri kye yafunamu muli tekyakusanyusa mu kiseera ekyo be balonzi baffe so nze nandirowoozezza nti nno twandibadde tutegeka oba gavumenti netegeka ebigezo abantu abamu ne bagibwako eddembe ly'okulonda kubanga abantu batagibweko eddembe lyakulonda Uganda egenda kufa tutandike ng'okuteeka abantu mu paliamenti abatasobola kuteesa ndabye wano mukulu Yusufu Nsibambi ng'agamba nti nno lipooti ziri zebasoma ne bajjamu etteeka zeetaaga omuntu ddala nga musajja muyivu naye akati tutunuulira Patrick Kuteesa gwe twaleese ku Mugalatiya ne bw'omuwa gundi ya peegi 2 tasobola gijjamu tteeka kati akolemu toyiyeeko mazzi ku musajja simuyiyeeko mazzi luzungu lwasobola yalukulaga dda nti talusobola kati ate okulusoma n'olutegera byanaakola lwamulema okwogera abadde azina buzinyi mazina kakati naye ekyomugalatiya n'owekitiibwa obuzibu bwavudde ku kiddala kweri abantu babateekamu ensigo babateekamu ensigo babadde bateesa balungi naye abantu ndooza batunulira nga balaba abantu bayayanira nnyo enkyukakyuka by the way kakati wakati mu kuyayanira enkyukakyuka balaba nga bano abalemeddwa
kakati ne balowooza nti bano abagenda okugendayo bye bayinza okubaleetera enkyukakyuka. Kakati baga nti katukyusemu tulabe oba bano banaasobola. Kakati kyekyasudde abantu abo bonna naddala okusinga wano mu Buganda awettanirwa ennyo enkyukakyuka. Abantu abamu abasinga abatakola balowooza nti enkyukakyuka bwe zinajja bajja kufuna emirimu, enkyukakyuka bwe zinajja bajja kufuna ssente. Nze yo mentality nange nagirinako nga sinatandika kukola nga nkyasoma. Tubeera awo tugamba waliwo kafeero ono atali muyimbi yali omusibi w'amaaso we nakulabe nga makanika yalwana nga nti ffe twaleeta gavumenti mu buyinza naye gavumenti etuliddemu ekwe nga buli kawungezi tugenda ne batumatiza twavangayo tujjudde 7 agenda ayina okgenda nga ffe tumanyi nti bw'anaagenda tugenda kugaggawala tugenda kufuna ssente nebirala byonna paka Mukama lwe yanyamba namala okusoma ne nenoonyeza akalimu kange ne nkafuna ne ntandika okuzaala obwana ne nfuna ssente zange ebyo ne mbita naye nga wali nali mukambwe ennyo era nga tetuva mu Kampala nga ffe bamu abaali beekalakaasa ennyo mu kibuga Kampala. Naye abaana bano nabo kye basuubira kye nali ndowooza nabo kati kye balowooza nti gavumenti bw'ekyuka ejja bawa ebyobwereere era ne bw'ekyuka nga Kasuku gwe kennyini kati ne bw'ogenda mu buyinza nga siina bisaanyizo binteeka ku mwanjo gamba KWEZI leeta empapula naye naawe olaba kino ekifo kyetaaga muyivu kati tunaakukola tutya owulira naawe kennyini onkwatirwako ennaku naye nga tojja kumpa kifo ekyo kubanga sikijaamu. Kakati abantu baffe baleme kulowooza nti nno gavumenti etumye obuyinza kakati katuteekeyo ebiswazi. Tamale emirundi yagambanga nti Naalongo akubidde enduulu mu loogi ng'otwalayo embeerera. Bano abaasoma basobola n'okugyamu amateeka ne bagategeera obajjeeyo ng'otwalayo bana batagasobola nagatunulako then tuba twekubye omupiira. So nze nandirowoozezza nti nno twandifunyeyo ebibuuzo ne babituteerako omuntu bamu ne bamuteerako nti nno lwolooza omubaka wa paliamenti ki n'abiddamu mwamala obiddamu ne bamubuuza nti omubaka omusuubiramu ki mu myaka 5 n'akubuulira nti omubaka musuubiramu kino nekino nekino. Akati ebibuuzo ebyo ne bigenda mu electoral commission ababigudde tebaddira ku nkalala ez'abalonzi bakomeeyo kati ababiyise ne bagenda ne bakuba akalulu tujja kuteeka ababaka abatuufu mu paliamenti naye awatali ekyo kana akalulu okalabye otya KWEZI? Kana akalulu kadde kabyewuunyo. Lwaki akalulu kano kadde kabyewuunyo? Nga opposition ke kalulu akakyasinza okufulumya abantu abanene ku opposition omulundi ogumu Abudu Katuntu, Medad Seggona, Lubega, Semujunganda, ono wajjema yani basalirwa ne katwala Mpuuga ne katwala Abedi Bwanika. Abantu abandi twandibadde tulowooza nti nno oluusi be bandibadde kowa paliamenti kwetambulira bonna ne bagenda omulundi gumu. Abalonzi tebabalabyemu kabuntu bayiseemu. Abalonzi ne balyoka baleeta abantu ababafaanana. Gundi asima nnyo toyireeti, asima nnyo entaana nga mu kuziika. Sajja omulaba kane mu kinnya wansi atobeereddewo. Waliwo gwe nawulidde nti oyo abadde agula nnyo emmwanyi zaffe nga bw'ogendayo ne bw'oba tulina n'alaba ekimuli nga kwekiri akuwaayo akasente. Abo be baleese. Kaakati gw'osuubira otya paliamenti n'eggwanga lino okukulaakulana nga tuli mu mbeera eyo? N'abagezi nabo waliwo be bajjeewo ne mpulira nga nsanyuse. Kati ng'omukulu Lutamaguzi enkaba gye yakaabyemu ziteyandaze nti nno abadde alumirira eggwanga lye n'abalonzi naye abadde alumirira obulamu bwe n'embeerawo gy'alina okubeerawo. Kaakati gwe tuyinza kuddira nga bakuwangudde akalulu noga nti nze kufa na kuwona n'okaaba okutuuka bw'otyo n'olaaja n'okutuuka bw'otyo kino sikirabangako bannange. Ffenna tugudde mu bululu. Kakati yenna aliddeko emyaka 10. Gibadde 10 gyokka. Naye asaasire kufa abatalyangako. Naye ng'ate twagwa. Ne n'okaaba bw'otyo ng'atalyangako. Ebikyalina ne bimwerega namulabye muno nga n'olusingo luwanvuye bwe luti luli sayidi emu. Nengamba Lutamaguzi kiki kyofa lwaki weeswaza yamaze ennaku ezi ng'akola ki ng'ali mu t-shirt emu nga tamanyi nti nno ali mu t-shirt emu gyaliko ku polling station gyaliko nga bamaze okulambula gyabaddemu ng'atuuze olukuŋŋaana lwa bannamawulire
Ola kwezi. So, kwezi musajja wa maji. Ndaze nkubula kimu ne mugana nge Geoffrey Lutaaya. Lutaaya bamubba bubbi. Bamubba naye tofa kufana kuwona. Ebimu obireka. Ne gundi bamubba Nyanzi. Naye baba. Nyanzi ate bamubbira ddala nnyo. Nena Nyanzi oba ekyo ekintu akireke. Nyanzi yafunwa obululu omutwalo gumu mu kakaaga ebyaddala ne DRA forms bwe ziba nga ntuufu omutwalo gumu mu kakaaga. Madiina n'afuna omutwalo gumu mu bina mu busatu. Natuuse ku Nyanzi ng'akankana bw'ati. Kati Nyanzi tagenda mu kkooti. Agenda mu kkooti era olwaliro ataddeyo recount. Agala baddemu babale kubanga babikyusiriza ku mpapula era ne babuyiwamu tebuyinza kubeera perfect nga bwe buli. Ne bwe banaasangako siiru obutaliko siiru basooke babale buno obuliko siiru balabe obululu obulimu oba bufevalinga Madiina. Bambi Nyanzi newankubadde kiki newankubadde oluusi tuyinza okugamba nti oba ensi yamukyawa naye leero akalulu yakawangula. Abantu babadde bakamuyiiridde. Abantu bamuyiiridde akalulu. Nyanzi nini bamukuba nisi kufona kuwona bile ebintu kankubula oyinza okufiirwa obulamu bwe. Omukyalo ono wamulaba eyali wa FDC yafudde nga nakuza omwezi 17. Stera Opoloti Isodo Stera owangora wangora yafudde luvannyuma lw'omugamba nti akalulu bakamukubye babadde bakamukubye. Ekitegeeza kukweza ebintu byewatugamba byali bituufu. Kati kuluza nali nini abantu bazirika. Kati nkugambye yingini yagalabuzo waffe Bukuya ali ku kitanda. Ali ku kitanda va mu bino ebyokusaaga. Baba singa obadde osobola okulaba ku muganda wange Nyanzi wanditegedde embeera gy'ayitamu. Nyanzi akankana. Nyanzi musajja watulaga nti nelaba obuwanguzi bwange bulaba obuwanguzi bwange nga ddala DRA forms ntuufu ng'obuwanguzi bubwe ataddemu resources zonna. Nyanzi namulaba bambi n'akaaba omutabani n'amukoonako dadi naye manyi bw'oba owulira naye kati naawe saasiramu ate musajja wange Roy kuba ye ate bamubbira eri nga balonda ye gye bamubbira nga ndi abba owaayi ababbi Loyise emboga bamukwatiramu eyo. Kala akalolo kabadde kakambwe. Naye kye nategedde mukana akalulu mu byonna. Nategedde nafunye ebintu nga bibiri. Ebibiina by'amaanyi. Opposition. Political parties z'amaanyi. Nnyo. Naye ne nupu y'amaanyi. Actually si nupu. In fact ate opposition. Era Bobby yasinga Bobby. Olaba omusajja yagamba bugambi nategedde wakyasajja bali balwanira kaadi. Ni waliwo ate abagudde naye. Wakati olaba waliwo abagudde naye be batiri. Naye yasinza okunnuma mu bagudde ne kaadi ye muganda wange Semaganda Ronald wa Busiro North. Semaganda ani yamukubye wa NRM. Wa NRM Mayanja. Naye yo Busiro North ya NRM. Ebadde mu Paulo Nsubuga. Paulo Nsubuga yajjira ku wave naye NRM ebadde yagikwata emyaka ngaaga. Vice President yali eyo. Bwe yasikira naye yali wa NRM. Naye gwe okimanyi omuntu okukwata ssente zo zonna nga zirimu n'amabanja n'ogenda n'ogula kaadi n'omala ogigula n'ogenda n'okanoonya n'ogwa. Ebyeyongerako byaki? Koze bw'oli ku salary. Ebyogenda n'ogula kaadi. Kusala yaki kwezi wayiga propaganda kati naawe nedda saayiga nze njogera bwogezi nkugamba nga kusala yaki eyaawo wembadde ngenda konopu ala kwezi bofuna akantu ze siyinza kuyingirayo muna siyinza kutta kasekeseko siyina kenfunayo kati bw'obatera kufunere katwogere yogera genda kati tukirabo naye yogera mazima kati ge nkugamba kubanga ekyo nkirinako obukakafu omusajja yagula kaadi miliyoni 2 oyo ye mwinako obukakafu miliyoni 2 n'akwata miliyoni 3 n'agenda mu kalulu ze miliyoni 2 n'okoma nga tolina buwanguzi bw'omanyi nti oyinza okufa nakye nkugamba omusajja baba yazeewola era yazeewola bwewozi kalolo gakaba katabusi okitegedde
Kaweesi ono w'ennansa na Engineer Kaweesi. Na engineer baamukuba akalulu ye yalemeramu. Baamumakkaadi. Ebyo ebifo ebimu obiraba. Kati gwe laba Musiri. Musiri yali w'amaanyi Makindi awo. Nga tagambikako. Kasita tebaamuwa kkaadi byakomaawo. Katutunulira Zahara teyali naweeyo. Ne bamukanyugayo n'awangula. Kitegeera. So wano mu Central kkaadi ya Nuupu y'amaanyi. Ebitundu ebimu. Mu bitundu ebimu. Naye ebimu, naye Nyanzi babbye mubbi. Muganda wange Nyanzi bamubbye bubbi. Nyanzi bamubbye bubbi era bwe banabanga siddala nti si bya bubbi ne bagenda mu kkooti, Nyanzi obuwanguzi ajja bufuna. Nyanzi babbye mubbi. Omuntu omanyi okusinza obulwa obukunukiza mu kanaana. Naye ne babukyusizaawo. Ng'omuwala yeebuzaabuza oyo Rehema Nassuuna returning officer. Nyanzi ne bakwata mu kalulu ke. Kubanga omusajja atobye n'akalulu bandika muwadde. Kati leero tugenza owulira Muwanga Kivumbi nga bamusise. Ebintu byeyo byali bitya? Oyo awezezza ba vice president ba Nuupu basatu abakakwatibwa. Basatu. Muwanga Kivumbi yasembyeyo naye Muwanga Kivumbi nze namanya ati bajja mukwata. Yayogera nnyo ate naviirako n'abantu bangi okuttibwa. Muwanga Kivumbi yaleeta abavubuka okuva enansana. Yabaleeta byaddala ate be batta bonna b'ennansana. Kubanga singa baali beebutambala kyandibadde kitegeereka nti babadde beebutambala oba bagenzeko wa mubaka kunywa kacaayi n'ebirala ebiringa ebyo. Naye ab'ennansana kiba kitegeeza nti obatisse butisse n'obatwala ki n'obaleeta okutabangula akalulu. Kaakati nekitakomaawo alina statement gye yakola n'aga nti Museveni awunye ekivundu. Museveni awunye ekivundu. Museveni agendera ekivundu ki? Museveni tasonyiwa. Yamwogera ddi? Yali kulale. Zine ziwedde. N'agamba Museveni awunye ekivundu. Abantu abakulu newankubadde gw'ovuganya obeerako wookoma ku byoyogera. Okitegeera? Abadde ne drone nga bagamba nti drone ewamba abantu. Muwanga Kivumbi. Kaakati ebyo byonna yo gavumenti eba ekutunuulira wa weefuna akasekese weekugulirako emisango. Gavumenti wano walaba bwe yayavuwaza Sulaiman Kiggundu. Muwanga Kivumbi ayinza okulaba ng'ayinawo bw'ayinawo naye gavumenti okwavuwaza tegikitwalira na kaseera. Kaakati bamututte bamutadde mu kkooti. Bayinza omumuteekayo n'amalayo ebbanga ppiti. Agenda okudda ebintu bye byayonooneka dda. Buli kimu bakusalidde kumpi myaka 5. Oli eyo n'obutakusalira n'obeera nga Kizza Besigye. Ng'emisango gyo gibeerawo ku pending ba Edi Mutwe gye bali. Bagundi bano bawaiswa mu fumbiro gye bali. Tewali amanyi ddiru balikola ki? So Muwanga Kivumbi yayogera nnyo. Kye kimu ne Lutamaguzi ne Maama Nambooze. Bonna baayogera nnyo. Newankubadde obeera mu kalulu ng'ovuganya. Naye obeerako wookoma mukulu Kasuku. Kagamba naye Lutamaguzi kiyinza okuba kye kyamugezesa. Lutamaguzi goloza nti no bamuwangudde. Nti ebyaddala. Lutamaguzi mumwagwe. Mumwagwe gwe gwamuwanudde mu parliament. Era singa yagumira omukulu oyo kubanga yamuleeta. Jerusalem Sale. Ye yaleeta Lutamaguzi ate opposition. Gwe bagambe nti mu baana abazze temuliimu be yaleese. KWEZI osala ekigambo. Nze mujja kuŋŋamba nnyo nti nsala ekigambo naye oluvannyuma era tufundikira nze muwanguzi. Kubanga nze nina bimanyidde ddala ababadde bazinona. Nga mbamanyi bali mu opposition naye munaye banywanyi. Nitubireka. Era nze nja bibagamba nga parliament etandise nga balina bye bakoze. Nja kuboogera amanya ng'ambe nti oyo yazijja wano ne wano naye nabagamba nga mumpita munyampi. Ono yazinona wano ne wano nabagamba nga mumpita munyampi. Nze kyova olaba nze ssente bwe mbanjiridde njirya mukaati. Be bantwala okukola bulango buno bwa President Museveni eri nazirya kyere kubanga siina nti ono yanfuga. Teweekweka. Nze ssente yenfuga. Era ne Bobi Wine bwe yanengambye nti jangu ekavule otandika okuinterviewinga abantu nti waliwo mmeka nti bweziti era nandigenze.
nga bwenve wa Bobi Wine bwe ngenda ku NRM bwenve wa Bobi Wine bwe ngende wa NRM nze sente ze noonya nava mu byobufuzi siri biddira byali binzisi nye kati mbeera mu kantu ne tunyumya ne Kasuku ne tunyine de stress zibaddeko ezewaka nazo ne zigenderako ne ziyitamu okola bwonyumirwa bini byo ffe tukola bwe tunyumirwa kituufu era nze lunaku ne luziba nga ennaku ze twamala nga tetukola kantu sikulima nayisibwa bubi obeera ku stress nobeera ku kino naye akantu ako okola bwonyumirwa so nze kati nasigala kunoonya sente mukulu lundi nze sikyaliko nti mpagira ono mpagira oli sente mbeerawo ntya ne famire yange kyagala abaana bagambe nti taata waffe yabeeranga mu byabufuzi sente zonna zabimalawo logologo kati opposition ezaako ki terina ekisooka mukama akulira opposition yeekwese opposition tekyalina muduumizi abaduumizi abandi badde wa vice president bonna babakutte kaakati ate empuli abagamba nti fe akalulu twakabawadde mukeebangize Muwanga Kivumbi yabadde agezaako bannange mugire tubanje akalulu nga nti Muwanga twakakuwadde kati ttaaniyo gwokabanje opposition terina kyezaako era ogenda kulaba abantu bangi nnyo bagenda okucrossinga okuva mu opposition nga bagenda mu NRM naddala abo abaagudde bakkiriza nti nno gavumenti eba gavumenti kubanga waliwo bagambye bugambi awo waliwo ani nti waliwo Madiina Nsereko naani n'Ennyanzi mulangire Madiina Nsereko byabaddewo ebyo awo waliwo ani waliwo kubanga ate mu opposition waliwo abanegotiatings ebifo ne basacrificinga bannaabwe ku lw'abalala ndikikubuulira nga kituukiridde nga kitandise okuvayo kati nkyogedde nkibazeeko ndikimalayo wakati awo nti ono yanegotiatinga ekifo kyono ono yanegotiatinga ekyono ono yagamba tuyiseewo ono wakiri tusacrificinga awo bye byabaddewo naddala no mu Kampala abenale mutemunyiigira naye nze njogera buyino olinga daily monitor truth every day zenava mu byobufuzi banyiige nanno babadde bankubira esimu honna lebo kakati wandyeteeseteese 231 n'okomawo muzisonde sente nzije nze nzija na mubiri na mumwa n'ekikwatagana n'essente mwe mujja n'okufumba obuugi bwe bananywa wange n'emigaati mugyegulire mugyenga najjo sijja kudda nga nze mbigula ogambye dokita ali kuki ali ku inginiya byeyakola byonna nalina bikolakola dda nze nagula awe wayanga mu ndeeba bwe najjanga pikipiki nze nagabira bakampeyina bange mu kyalo kati naye n'azigula nenseka nengati bana abayayi bamukuba bamutadde mu katiba kange kennyini naye akigenzeemu sikulima nti ayinza okudda mu kalugalabuzi ne mu kooti teyagenze bamukubya akalulu naye omusajja wa NRM ekitegeeza bamwagala eyo ayinawo obukodyo 99 ku 10 mukubya akalulu nze kyovala saamuddira nze bwe nategeera enkuba gye yankuba ne mmuta kati amubeera okumpi afuba okulaba nga bakuwa obululu butono nnyo oleme nagenda mu kooti akufuba okulaba nga bakuwa butono kati omunafu n'afuba ne bamwongerako n'amuliraana kubanga omunafu talina kapasite n'obulwadde tabusuubira kati gwe wamaanyi afuba n'akusembeza eno kyebakoze eggalabuzi teyabadde wakubiri ani amuwa ekyokubiri ate agende mu kooti awaabi naye nga babadde batunkaaba babiri mwannyinaze Zaani Kaluli yakwata ekyokubiri bamuwaddeyo 200 yafuna obululu 6 bamuwadde 200 ku luno namugambye mwannyinaze va mu ebyo jangu tukole emirimu egituwa ssente eginaatukuuma obukadde kati KWEZI ekibuuzo kyange ekisembayo kigenda kwetaagisa ki okutwala NRM uwa okugijja mu buyinza kyetaaga omuntu atayagala ssente atagujubanira bulamu bulungi
ng'ali ku nkyukakyuka nga n'abamugoberedde tebanoonya kugenda mu bufo tebanoonya bya bugagga wabula banoonya nkyukakyuka NRM lw'eneeva mu buyinza. President Museveni bwe yali agenda mu nsiko abasajja baalekawo ebyabwe. Kiza Besigye yava ku bwa Dokita Kwaga Khan. Batinyefunza baava mu busirikale bwe baali baweererezaamu. Ne bagenda mu nsiko ne balwana. Ne baleka abamyumba n'abakyala baabwe. Ne bamala emyaka egi nga tebasasulwa musaala nga bali ku nkyukakyuka. Naye ffe bano abaffe ne bagamba nti gavumenti y'NRM kati eve mu buyinza katugeze genda ogambe Joel Ssennyonyi. Akutta. Apartment tezinnaggwa. Leader of opposition akyabwagala asike kooti atambuze obulamu. Nambooze omulaba wakiri akutta. Kubanga bwava kubaka wa parliament tamanyi kiddako. Kati toyinza kubeera n'abalwanyi abo abaagala okubeera obulungi. Bo baatuuka dda mu Uganda empya. Gwali e Kasanda ali ewaffe Mityana gwe opposition owaddala ne bano abakulembeze abo bakulembedde balinganga boolaba abasumba. Nze bulijjo nkibagamba nti abasumba abo bonna bwe mulaba tewali mulokole abasinga obungi. Naye endiga zaabwe ezo ze bajjako ssente endokole era zo zaagala okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Naye abasumba baagala kubeera bulungi beggulu balimanyi nti neggulu kyoli ku nsi eryo lyeggulu. N'ebiri bye basuubiza nti mu ggulu walibayo ebinene eby'amaanyi era mujja kubeera nga mutendereza. Kwata ekimu eky'ekkumi okiweeyo Mukama ali kusiima mu ggulu ye ekimu eky'ekkumi okimuwayo abeere mu ggulu ettuufu. Naye ng'eggulu eyandibadde alibeeramu yoono. Kati n'abalonzi bwe bali abalonzi abaagala enkyukakyuka eza ddala gye bali era weebali. Naye abakulembeze baabwe bo baayagala kukyusa bulamu bwabwe. Y'ensonga lwaki NRM ekyatufuga. Ate NRM President Museveni yajja n'enkola. Kasuku gw'oleekaana ennyo jangu twogere. Kasuku mwana wange kiki obuzibu ki obuzibu ki ne lwaki tuva ku bintu bino ebintu bino bizibu nnyo. Ennaku zino oli otya muzeeyi embeera nzibu nnyo. Mumuweeyo obuwumbi 2 Kasuku ogenda okulaba nga message ejja ku simu yo bakutereddeko obuwumbi 2 ku account. Ng'otandika kulowooza genda kugula ttaka ly'ekyaggwe, oyagala kugula Frisian, oyagala kuzimba kalina apartment zo ziggwe, olwo tokyayagala nkyukakyuka zitawaanye akasenteko kano koofuna. Ye President Museveni awe yatukwatira. Opposition agiwadde erya bulungi nnyo n'abali mu government. Ate abali mu government bo tebali anakuwenkana opposition. Opposition abaana bwe mulaba bagagga. Mwanga Kivumbi yatundanga mbuzi wali mu Kisenyi. Kati okyabimubuulira. Ayina woteeri eziriko ne swimming pool ezakabi. Ayina petrol station. Kati oyinza omugamba nti enkyukakyuka okujja kati ke bamukutte lwawulira ng'enkyukakyuka ezaddala azaagala. Basajja bagagga nnyo tobabuulira ebyo. Lutamaguzi ddala ayagala enkyukakyuka ku kukaaba kwe yakaabye ng'omuwulira. Ayagala kafooke bannange sali musale akafo kange nga ye tatunuulidde Uganda yonna. So NRM kikyali kizibu nnyo kugijja mu buyinza nga tulina abakulembeze abaagala obwagaza ebifo ne ssente. Kyova olaba nali ntunulira nnyo elements za Dr. Kiza Besigye. Ye muntu eyandibadde asobola okuleeta enkyukakyuka mu Uganda ng'ayina ssente naye ng'atunulira muntu. Gw'oli wa DP nti naye oli wa nkyukakyuka nga bakuteekamu amaanyi okuyamba. Gw'oli wa FDC oyagala nkyukakyuka nga bakuteekamu amaanyi okuyamba. Nga Besigye tali mu bulamu obweyagaza ng'akwata akasawo ke n'akateeka kuno n'agamba tugende woko tuwaaka. Kaakati bano tubabuulira bali mu masappe kumenyeka bumenyesi kudda eri kutereeza makooti. Abo tebagenda mu nsiko tebayinza kukyusa gavumenti tebasobola. So kijja tubeerera kizibu okugitwala era bangi olinziza wano aba opposition abagenda okucrossinga okugenda mu NRM kubanga kati gye balaba awali obulamu abasinga bagudde baavuwadde eri gye bayinza okufuna ettooke. Mu opposition tewaliyo kantu sajja ennyumba ye bagitwala naye bwagenda wa President Museveni anegotiating anaga nti bane nze nkyusa sikyabalwanyisa ennyumba yange bagitwala ne bamuwa akasente akokununula ennyumba n'akasente akokulyako alidda ddi mu opposition. Uyu Lutamaguzi ojja mmulaba enkya ne
agenda kukyuka dde mwenaale byenkubulya ge mazima nga tobyagala biwulya naye byenkubulya ge mazima LUTAMAGUZI tayinza butadda mwenaale kakati walabye walukagga ali mu kubanja sente bazimumye tebannazimuma ate yandivuddeyo n'agamba nti Magoola avudde ku ndagaano gye baakola kyeyagambye kati walukagga nga gavumenti emuyise bulungi na negotiating newankubadde tazitowa nnyo ayinza okusigala mu opposition gyatasuubira bulamu Uganda empya yagaanyi ekyobameeya yakivuddeko kati endongo gyasigaddeko nga last resort wezi ebintu si byangu naye omwaka olwo tugutandise akalulu kawedde tugeze okujja wano wetushootingide vidiyo eno wonna wona ogiraba ng'akalulu k'obwa meeya kayinda nsabira nnyo Salongo Erias Lukwago awangula akalulu naye okusinziira ku balonzi nga bwe bafaanana bwe mbagambye tekikwewunyisa nga bali mweza alidde akalulu naye ng'omuntu yandibadde omutuufu Salongo Erias Lukwago naye okusinziira ku balonzi entegera yaabwe Erias tabaddewo emyaka 15 emyaka si kyekikulu naye atuweereza atya ekyo kyoba osinga okutegeera gwe singa abantu bakuvaako dda ku kantu nga bagamba nti Kasuku naawe akantu okaluddemu nnyo tuviire naye buli ddakiika oleeta ekipya kyusaamu wandyagadde bakugje mu kantu kati manya kaabanga Lutta ye mukaabi w'ekyasa okimanyi nti omudaali yaguwangudde ogwaki ogwokaaba tewali mu nsi muno yali akaabyeko kwenkana Lutta tulabye abantu abalina ebizibu abantu bwe babonyeza batokyalinze tebakaabanga ku Salongo Erias Lukwago bamukwata ne bamunyiga naye Lutta yakaabye nga tewali naamukutteku n'afuuka omukaabi w'ekyasa era nze nkuwa omudaali LUTAMAGUZI enkaabayo tetunafuna munnabyabufuzi agivuganya pozi tuligifuna mu kinankani ekijja oba mu bano bakansala abagenda okulayira naye enkaba yabadde ennungi naye gwe Kasuku mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kale Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muzare kujira kutoka ntoko ndimbuzi nyefu ala bora babaddi abakyala Wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa white star bibia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange